Butereevu ku mukutu gwaffe gwa Hot News Yugi tuba tutuuse okuweereza amawulire agookya. Tukuwa amawulire agafa mu ggwanga lyattu Uganda. Tukuwa amawulire nga tetusosoddeemu. Politics tumukuwa, entertainment tumukuwa, na buli kimu kasita kiba nti kikwata ku ggwanga lyattu Uganda nga kirigattako okulitwala mu maaso. Tukuwa ebyo byokka ebitwala eggwanga Uganda mu maaso, so siri buli kye tusanze. Olunaku olwaleero njagadde okuleetera amawulire agabaddewo olunaku olw'eggulo bwe twabadde mu lumbe lw'omugenzi Kato Lubwama. Abanene bangi bazze beesomba ogenda okukungubagirako abafamire nti Kato Lubwama abasinga obungi tubadde tumulaba ng'omusajja atayagala ggwanga lye bwe tubadde tuvumirira, era bangi bulijjo bakugamba nti Kato Lubwama ye muntu asinga okuyisa mu Bobi Wine amaaso ng'amuvuma. Naye Robert Kyagulanyi Ssentamu yennyini yakinoganyiza nti ono ye musajja abadde asinga okwagala ensi ye, kubanga byabadde ayogera mu kamera abadde abyogera yes, naye ng'ate bwadde ebbali amanya nti kyenkola mu kamera nkola nsobi, era nga butereevu yeesitula n'agenda wa Robert Kyagulanyi Ssentamu n'amwetondera ng'omuntu n'amuwa fayini mu kamera njogera bwe nti naye nange ekituufu nkiraba eggwanga lyange erinnuma lyetaaga okukyusa. Tufiiriddwa mutulaba bwe muba mwetegereza abasebo ne bannyabo newankubadde batera okwagala ennyo otufuula abantu ab'okuzannya obuzannyi. Naye nze nali sinaba nagenda mu nsonga z'abukulembeze nga Kato Lubwama gyali. Olwo generation yange yalowooza nti ate erina kyerina okuteekawo ekyobusungu si byakusaaga busaazi. Era bwe twatandikira oluyombo ne Kato twali mu paliyamenti nkubagana eno n'obusajja Senoko bamukutte embadya Kato ali mu kuzina mazina. Akaneko kyeriko story ki. Gaba omanyi naye nga bwatyo badde mukagamba nga twekisenyiga bwe tutyo. Kati ate mikono gyaffe abamu banyiga nga bagamba mwana olaba Kato. Kato laba bwayogera ku pulezidenti waffe. Kato ye bwali mukulu wange yeerabira nti nafuukira ddala pulezidenti wa Uganda. Nasigala nga akyaleetezaawo naye nga bagambe nga lireeta mukwano era nga babawo ebiseera ebiri important nga out of the camera tukwatagana. Honorable Nsereko ajja kuneeyimirira oggulo basemba okulongoosa muganda waffe Kato Lubwama. Nagenda ne road mayor ku ddwaliro lya Metropole ne tukyalira Kato Lubwama. N'ebyo nga si bya kamera kuba kitukakatako. Nkakasa nebyabadde kyangaawo nga nafunye obuzibu era yandisooseewo awo ne bannanga abalala kubanga kitukakatako. Kano Kiza Besigye naye mu kwogera kwe era yakulaze nti byonna ebize bibaawo omusajja ono adda kiraba ekikyamu n'ekituufu, era nga lumu yeesitulako n'agenda mu lwe bali bakutte Kano Kiza Besigye n'agenda ku poliisi gye bali bamusibiddeyo Naggalama n'amugamba musajja tukusabira oveeyo olwa kino na kino bitwagala otukyusize mu ggwanga Uganda tova ku mulamwa era toba na kutya kwonna. Kikulaga nti omulongo Kato Paul Lubwama eggwanga lye abadde alyagala ku mutima kubanga bulaba nga bannabyabufuzi ab'amaanyi bavaayo ne bamwogerako bwe batyo. Kitegeeza abadde teyeekkiriranya era tujja kukkiriza nti twamusaaliddwa nnyo ng'eggwanga Uganda. Kubanga nze Kato nali muwulira nagendako ne mu theatre ye mu mizannyo egimu naye nali simanyi kyali okukyusa lwe yajja okundaba nga ndi mu kkomera e Naggalama. Bangamba nti olina wano omugenyi Kato Lubwama nga sisobola kutegeera Kato okujja kundaba mu kkomera kiki. Naye bwe navaayo n'ensuula naye yambuulira ebintu bikulu nnyo ebyali bimuluma ebiri mu ggwanga lyaffe bye yali ayagala ebintu ebyo birwanirirwe era nga azze kunzizaamu amaanyi kungamba tugende mu maaso tulwane ensi eno esobole okukyuka. Kato n'olwekyo abadde muntu alengera wala, abadde muntu mu malirivu nga bwe bamwogeddeko ku ekyo kyonna ky'aba ayagadde kikolebwe, era mu by'obufuzi newankubadde abadde yakabiyingiramu sitaamu emu naye abadde ne vision bw'onyumye naye kyakulaga eggwanga lino kyerisaanye kubeera. Mu bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu asiimye omubaka Muhammad Nsereko okubeera nti abaddewo nnyo ku lw'omugenzi Kato Lubwama kubanga okuva omwami ono lwe yafa Muhammad Nsereko yalinga akwasaganya emikolo egy'olumbe lw'omwami ono era nga buli kaseera abeerawo yayaniriza abagenyi ab'enjawulo
abajja mu lumbe luno olwa Paulo Lubwama Kato. N'avaawo n'agamba nti weewaawo waliwo ebisoomooza wakati waabwe nti tebakwatagana mu byobufuzi, tebali ku ludda lumu. Naye ate era Muhammad Nsereko alina ebirungi bye tusobola okumusiimako, kitegeeza nti tewali muntu asobola kubeera mubi yenna. Bw'avudde nno wano avudde n'anukula omuyimbi Eddie Kenzo gye buvuddeko yabadde ku kivulu ky'omuyimbi Palaso mu Love Festival eya Palaso yabadde Lugogo. Eddie Kenzo yavuddeyo ng'agamba abawagizi be n'abagamba nti ffe abatuyingiza mu politics batuleke tukube muziki gwaffe, politics tatukwatako. Politics ono butakukwatako kitegeeza nti gwe bw'onookuba omuziki gwo singa onooba ku kivulu ne bajja kangeze ne bategawo bomu ekivulu ekyo ne mufiiramu bannayuganda ng'oyitaba politics. Bobi Wine yavuddeyo n'abatangaaza omwami ono n'amugamba nti buli kintu kye tukola wano kirimu politics. Weewaawo gwe oyinza obutamulaba mu music wo, naye ate buli kintu kye tuwenyigiramu nga bannayuganda tukyenyigiramu nga bannayuganda ffenna abawamu, saabalondemu. Nti Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'avaayo n'abeera nga takkiriziganya na Mwami Museveni mu byobufuzi, kitegeeza nti si lwa kuba amulwanyisa, wabula waliwo ebitagenda bulungi by'ayagala bitereezebwe. Abantu bano bye batannaba kulaba ba Eddie Kenzo ne banne bwe bafaananya endowooza. Bobi Wine n'avaayo n'akugamba nti ekintu kino tulina kikwatira wamu ffenna. Ekisooka nti abayimbi balina eddoboozi ddene nnyo okusinga kufa abantu ba wansi. Kitegeeza nti singa muvaayo ne mwegattiramu ne mukwata ku nsonga eruma bannayuganda, mwena ne mugisimbako essira nti kati ekyamu kiriwo ekiti ne bwe kiti, mwanguwa okuwulirwa era ensonga eyo eyinza okukwatibwako n'ekyusibwa. Naye bwe munavaayo ne mwesulirayo gwa naggamba, gwe n'ogamba ndaba nze ndi muyimbi, politics tankwatako. N'alwana munnammwe alwana n'asigala ng'ali omu, teri agenda muwulira era eddoboozi lye terijja kuyisibwawo ensonga gy'abasimbyeko essira eyinza obutakolebwako. Ng'avaayo n'ategeeza omwami ono nti singa bakwatira wamu omuziki gwabwe gujja kugenda mu maaso bagwenyumiririzeemu nga ebyobukulembeze bw'eggwanga Uganda nga bitereeredde ddala. So banagamba nti ffe tebitukwatako, nammwe mu myuziki wammwe ajja kutuuka okusaanawo nga temulina agenda balwanirira kubayamba. Bw'atyo Bobi Wine bw'ategeezezza omwami Eddie Kenzo. Katusooke tuwulire obubaka bwa Eddie Kenzo bwe yayogera, oluvannyuma tuwulirize ku bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu mu ngeri gye yamwanukuddemu. Bwe munaaba bwe muli nga tulina obuwagizi bwa mu indasitule ejja kutereera. Saagala bwebeera intimidated na bigambo, saagala mwenyigirize bayimbi bammwe na byabufuzi, okuyimba kwe kuyimba n'ebyobufuzi bisigalewa. Mbadde nsaba mutukkirize ffe tubeere bayimbi tuleme kwenyigiramu ebyo tibitukwatako. Si bwe kiri? Kakati njagala muwanike emikono ebiri nga twaniriza Palaso, wanike emikono ebiri. Twanirize King of the East. Buli akkiriza nti Palaso ayimbye, Palaso muyimbi. Sinze artist yasooka okujja okwogera amazima, bangi nnyo bagoogera. Sinze artist yasooka okujja okulaga abantu nti eno ensi yammwe. This is reality we are talking about. Muganda afomu yabadde wano n'agamba nti no tulekerawo okwogera ku byobufuzi nga tuli ku bafu. Simanyi ki kyoyita byabufuzi, basebo ne bannyabo n'ettaala eyeyaka ekulaga layite byo nabyo byabufuzi. Kubanga bannabyabufuzi be basalawo oba osobola okubeera ne balbu eyo oba tosobola. Mwe ba artist mukimanyi bulungi nnyo, bakadde baffe abakulu muzze mubigoberera, mubimanyi bino ebintu. Mumanyi ensonga lwaki batta Byron Kawadwa era impact yali alina okubeera nayo. Mumanyi ensonga lwaki Okot Bibiteri yafeesinga kyeyafeesinga. Mumanyi lwaki Sebadduka yawangangusibwa. Mumanyi lwaki Fire yawanganguka. Mumanyi lwaki Kyaliwa Fire baamutta Jesse Kasirivu. Bwe bityo mubiwulidde bulungi. Omwami ono kansuubire nti naye asobola okwefumiitiriza n'akitegeera nti mbutuufu bw'ogamba nti politics takukwatako oba oyogeza butamanya. Naye ate tuvuddeyo eyo ne tudda ku Dr. Kanukiza Besigye obubaka bwe. Avuddeyo ng'ayogera ku nfa y'omwami Kato Lubwama nti olw'okuba abadde musajja alwanirira bannabitone yazimba theatre. Tugimanyi theatre ya Kato Lubwama ebadde eyamba abantu bangi bannabitone babadde bagikozesa okutumbula ebitone byabwe. Kato Lubwama abadde ayina ekibiina ky'abaana baakutteko okuva wansi nga bayambi okubafuula kye bali olwaleero. Omuntu oyinza okubeera wansi nga toneezuula kitone kyo n'onoonya omuntu akukwatako n'abula noweekanga ng'ofudde n'ekitone kyo nga olw'okuba tolina muyambi. Naye Kato Lubwama si yabadde bw'atyo, ye muntu abadde ategeera nti ono omwana
ayinza okuba n'ekitone gye bujja n'avaayo n'atuula wansi n'akkwatako n'agamba okusinziira ku kino na kino ngenda kukuyamba bwenti ne bwenti n'atumbula ekitone kye ate n'ovaamu omuntu w'omugaso. Ekyekintu Besigye avuddeyo ne yeebaza nnyo Kato Lubwama olw'omutima ogwo omulungi gwadde akola, kyokka ate n'avumirira nti gavumenti ennamba gye tuteekamu ensimbi gye tuwa omusolo buli lunaku tesobola kuvaayo okukola ku nsonga ezo ez'Abannayuganda okutumbula ebitone byabwe ng'ekyokulabirako akuweredde ku bannabyamizannyo. N'agamba nti olabira ku bazannyi b'omupiira Uganda terina akademi gyetaddewo kusobola kuggyamu bannabitone gye bujja nti bazannyi b'omupiira wa Uganda tulina abazannyi abalungi nga bandibadde ku mutendera gwa nsi yonna, naye munnange tekisoboka lwa nsonga emu nti gavumenti yeesuliddeyo gwa Naggamba tesobola kutumbula bitone by'abaana, teyagala biteekamu ssente. Kyokka abatono abavuddeyo ne beesitula ne beeteekamu akasente ne bagenda okukiikirira eggwanga Uganda. Bwe bavaayo ne bakomawo Uganda, gavumenti balindira ku bisaawe neekuba engalo neebaaniriza ng'abazira nga bamaze okukikola nga beetereddemu akasente kaabwe n'amanyi gaabwe amatono ge balina nga tebagattiddwako manyi ga gavumenti, nga kyategeeza nti singa gavumenti ekwatirako ku bannayuganda bannabitone bangi tetusobola okuggyamu Uganda nebeera ensi eyogerwako. Naye olwokuba gavumenti yakisuulaawo kati abantu ssekinnoomu balina omutima omuyambi tulina batono nnyo, nga ku batono betubadde tukyayinawo ye Kato Lubwama atufuddeko. Kati kavuddewo kyetaaga wate abalala abayambi abasobola okukola ekintu ekyo. Kati twetuwulire ku bubaka bwa Dr. Kizza Besigye. Omuntu asooka okwezimbira theatre era n'atendeka abantu abayitirivu bano be mwalabye wano n'abatali wano abavudde mu mirimu gye yakola abantu abalala gye baali nga tebasobola kulowooza nti kisoboka. Emirimu Kato gye yakola gyandibadde nga gikolebwa ne gavumenti. Uganda ndowooza abali wano n'abatali wano balaga ebitone ebiyitirivu Katonda bye yatuwa mu nsi yaffe ebiri mu bantu baffe. Tuli nsi ya bitone ebiyitirivu eby'emizannyo, eby'okuyimba, ebyangeri za njawulo zonna, naye ebitone bino tebifunye abantu ababiwagala n'okubisitula bituuke ku mutindo ogwandibadde gusaana. Olaba abantu baffe nga bali mu mipiira, tuzannya omupiira, tulina wano abazannyi bayitirivu abandibadde nga balimu ne ku ttiimu ez'ensi yonna, naye kubanga tetulina akademe z'emizannyo, tetulina batendesi ab'omutindo gwa waggulu abasomesa, abantu ebitone byabwe bifiira eyo mu byalo nga tebituuse ku stage gye byandibadde bituukako. Bwatyo obubaka obwo nsuubira tubuwulidde bulungi nnyo era tujjamu ekyokuyiga. Si bya bufuzi nti kuvumirira Mwami Museveni nti akulembedde bubi eggwanga, wabula akugamba nti ebisaanye okukyusibwa ffe tulina bimulaga. Ayinza okubayo omwami tabiraba, naye bwe tuvaayo ne tubyogerako kijja kuyambako okubiraba babiteeke mu nkola. Naye okubiraba babiteeke mu nkola kyetaagisa ki? Nga tugattidde wamu eddoboozi nga bannayuganda ab'amaanyi nti bannabitone abo abayimbi abazannyi bakatemba n'abagwa mu kkowa eryo bwe mugatta eddoboozi lyammwe wamu mwanguwa okuwulirwa, era nsuubira nti ensonga gye muba musimbyeko essira tesobola kulema kuggusibwa. Naye bwe muneetiiririra kitegeeza nti bwetyo Uganda bwegenda okugenda. Tubeebaza nno okutugoberera ku mukutu gwaffe guno gwa Hot News awo ge tusobodde okufunirawo olwaleero. Twegatteko subscribinga, likinga, commentinga ffe wetuli okutuusaako amawulire ag'enjawulo. Era tusaanye kutenda ennyo Bakato abeekozeemu omulimu ku lwabwe ne basitula ebitone by'abantu bangi ne bateekawo essuula mpya mu by'emizannyo.